Olunaku olwaleero minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo era nga yemuka omukulembeze w'eggwanga asisinkanye akakiiko k'ebyenjigiriza ku paalamenti okutangaaza ku biseera by'omu maaso eri ebyenjigiriza by'ennyaffe Uganda naddala mu kaseera kano ng'ekirwadde kya COVID-19 kikyeyongera okwegiriisiza mu ggwanga lyattu. Wabula abamu ku babaka abatuula kakiiko kano bagamba nti enkola ey'okutambuza enkiiko za paalamenti mu bifo ebirala nkola ya bulabe eri eggwanga olw'ensonga nti waliwo okutya n'ensonga endala ng'okusinziira ku mubaka wa munisipaali y'Entebbe mu paalamenti Michael Mbwatekamwa tebasobola kweyabya nga bamusisinkanidde mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga. Olw'okutya ebibuuzo n'asalawo atutwale mu kifo we bagenda otutiisiza. Mumanye ebifo bya security bw'ogenda mu State House bakutiisatiisa n'embeera ennyini psychological ekukosa tobeera free kubuuza by'oyagala kubuuza. Ne tugenda okugenda mu State House ate akyukiza akati ate mugende Kololo bwe tugende Kololo n'amasimu gaffe bagajjako ebimu babitugaana tutambuza mmotoka yaki ya paalamenti ne bayagala okuvaako kwewunjule mutovaawo kubanga olinga omusibe ali mu kkomera emmotoka ya paalamenti erina okujja ne batikka lumu bw'ogenda weka either you have to walk oba olina okutambuza ebigere okuva e Kololo okomewa. Ono era asabye Minisita Janet Kataha Museveni okusalawo ku buvunaanyizibwa bw'alina okusigala nga minisita w'ebyenjigiriza oba omukulembeze w'eggwanga n'ensonga endala era ng'ono agamba nti baminisita bangi abalabikako mu bukiiko nga buno n'olwekyo ne minisita kyeyandikoze. Ayagala okwetika omugugu ogw'oba first lady gwina ebitibwa byagwo gwina convoy gwina budget ate agala akwate n'emmando eno ey'education byonna agala abigatte wamu. Tajja kukkiriza alondeko bibiri obufumbo obukuweereza eggwanga nga minisita. Eno embeera y'okutiisatiisa abaka ba paalamenti batukulule bukuluzi batutwale bagende batuliisatiisizeeyo onaayogera ki nga bakwetodde basirikale otya n'okwogera bulinaanyiza omukulu ne bakuggalira. Tetujja kukkiriza tuteeseza bweru batuleete wano bwe tukola emirimu gyaffe oba bakyamani ba komiti balonde ebifo ebirala ebiri nyuto. Ono era yeeyungiddwako ne minisita ow'ekisiikiriza avunaanyizibwa ku byenjigiriza Brenda Nabukenya agambye nti nga bo ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti bagaanye okwetaba mu nsisinkano eno olw'obukwakkulizo obungi obubateekebwako wamu n'obutasobola kweyabya ku biki ebiruma bannayuganda mu byenjigiriza. Bwe yagambye nti ate kale oba bayomba okujja mu State House kati kale katudde Kololo. Temuli bapya wano mumanye ekifo Kololo. Kololo wazibu nnyo conditions ziyitirira obukwakulizo tojja na simu tokola ki ate ffe mulaba bagaba iPads kitegeeza we are in a digital era. Buli muntu ateekeddwa okuba ebibuuzo tetukyabiwandika kubanga ne parliament ekyawandiika reports eziteeka ku simu. Ono era akonyeeko ne ku ebyo bye bandyagadde minisita annyonnyole eggwanga. We won't be able to respond because there are so many prevailing issues when it comes to the education sector. Schools are being sold, continuity of education, opening of schools, private teachers. There are so many issues that we need to be addressed but through the ministry. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 olw'eggulo.